Mbadde muno omuseera? Omuseera gufiiridde wali sayidi zaba. Omukazi yavuddemu nga mulamba. Nani badde mbuza jjajja Lasita? Naye kyemmanyi emmotoka eyinza okukwata omuliro nga baafudde naddaabo. Yongera okufa. Ono ate mutonoonya yafudde. Twagala omunene ayongera okufa. Asingako ono. Olwoniyo bizibu eby'abantu biyambibwe. Bitya. Andi kati singa ng'omunene afa olwo nawe wamawulire ojja. Singa ababoda yafudde wano. Singa tewazze. Naye kati omunene olwafudde n'ogamba okanveeyo kakati wano. Ekirungi ne gavumenti yonna. Naye kati abanene bongera okufa. Bwe bafa mufuniramu wamu. Anti tufunamu bwe tuti kati mutemuzze olw'amawulire gagenda kutambula. Bagambe ekitegeeza wano ekitegeeza wakyamu. Olw'omunene yafudde. Ne batamanya nti n'oyo omunene. Nazo owaboda asobola okufuuka oyo omunene naye nga sensi. Okubeera ow'omugaso otandika mboda. Ababodaboda wano buli lunaku ffe tufa batutomera wano naye sikulabangako wano ng'ojja wano. Naye ono omusajja wanafudde lwakuba musajja mugaga leero ozze. Kyokka olaba twagala abanene basigale nga bafa naffe tubeere nga tufuna obuyambi. Ennaku nga bbiri emabega omusajja yava e Munyonyo n'atomera ekiyinja kiri ekyamutaasa nti emmotoka yasigala nnamu n'avaawo n'agenda. Naye bano abaasawo rawundi tebateekawo kabonero konna nti waliwo rawundi. Oli aveera emisinde tabitegedde oluusi ekiro abantu baba batamidde n'akigwamu. Ono kumpi buli wiiki abantu bafiirawo. Naye lwakubanga nti kino kizze mwana wa munene yaddala kibadde kiri. Junction eri mu kikko. Bagamba emmese weruma ekkanzu ya nnannyinimu tesula. Anti eridde ekkanzu eri emikolo. Kati naye weruma ez'abaana tafaayo. Abaana balidde ebyennyanja ne beesiga ku ngoye. Emmese kaseeruma ekkanzu ya nnannyinimu tasula. Tesula emmese eba enofa. Emmese eba enokufa. Kati bajja terezaawo olw'ensonga eyo. Anti okufa mu Uganda omuntu tekikola mawulire. Gokaba bukaabye eyo ewuwo. Kati emmotoka zizo ziyitawo bagenda mu pati. Kati bali bagenda kuziika bano bagenda mu pati. Gogamba musimu limu ebizibu. Makanika emmotoka yo olwefa makanika si lwakola. Bw'olwala omusawo si lwakola. Ebizibu biruluddawo. Tuyige buyizi just kigamba problem ero standing up for lesson kuyiga. Mu bizibu byo toyiga. Kati bote bayiga government eyiga ngati antu bafa abantu. Lesson problem etegeza lesson kuyiga government then standing up for opportunity ebera ku opportunity ekigamba problem P standing up for reminder P predict R reminder bichi byojjukira mu bizibu by'ofuna omwaka tuli mu mwaka ki si 2025 kyekiraga tuli mu 2025 otundawo mu bire waggulu big blessing twali mu covid nga lwasukula ebizimbe. Kati wano accident okubeera wano waliwo abagenda okukifunamu aba gavumenti mbu tugenda kukola bwekiti sente ziyite balye mu problemu then kirimu ebintu bingi everywhere biri buli wamu totukabirira then move on for abantu ayimanyire abantu okufa tutambula butambuzi olina ali emmere ye tetutya kwogera olw'ensonga twagala abantu abebalamu tutufudde emikwano mingi wentandika okuba kunyumira abafudde wano mikwano gyange abafudde abange just nze nga bemmanyi abange nga nze bemmanyi afidde wano bangi ati buli omu anyumya mikwano gye gifidde wano wano si mawulire just beewunyira kuba nti muzze bangi balaba babukedde bazze ab'NTV bazze abalaki bazze kyekibeewunyisiza kyokka n'abasirikale okujja bamanyi ab'enjawulo abantu wasaaba omupiira gukubiddeawo gwa Sinotrak nkugambye ebyo sibikola mawulire wano bya bulijjo ati mmwe mwewunya era nzi okubagola toli na Uganda ng'oli musama wano nga tobimanyi wano e Uganda buli kimu kibeerawo e Uganda so kati ki ekirina okukolebwa nga mmwe abaawano kiki mwagala kuba muli anfuufu ebintu biggwa laba flyover ekintu kyafa dda kuva waggulu bakola byabo bakola bibanyumira nono abagamba bakole kino babiwulira babimanyi kyokkola bakimanyi kyogamba tebakimanyi akuba nti kigudde ku muntu owaabwe sente za muwa musono ne zifiira awaawo
bulina ku budget eyita awo ekkuba ekyasinze okuba eryebbeeyi mu nsi yonna lyerino abantu babuulire nakyo lyekkuba erikyasinze okubeera eryebbeeyi mu nsi yonna naye teriggwanga kyavuga liti eryebbeeyi ate nga teriggwanga sente eryazigendako zaali nnyingi nnyo nga ziri biliyoni nomo mwazitegera mutya ate yabyogerwa ate munange fe tuli ba social media tubisoma ntugenda ku Google nagyebiri n'ogenda mu America n'ogenda mu Google genda bugenzi mu Google tutagisa kubuuza nnyo genda mu Google ate lisa abantu abali ni mukola saddaaka omanyi bw'oba towaddeeyo tofuna kali akabali mukuzi magoba abantu bakufa bwe bati naye mbadde mpita ayita ku social media nensanta bakamawulire nti mutabani wa Sudwiri afudde mu kitundu ate kyemmanyi bwe nze ku scene ku ground emmotoka mwe yafiiridde babadde bagijjeewo ne bwe nkebedde nensangawo amagumba ge agabadde gasigaddewo ku kkubo gaagano era ngenda gatwala ngawe aba traffic maybe banagatwala mu famire Very unfortunate. De. Agagona gana magumba. Rebe ernigumba ryomushokoro ryomuntu. Asire ya how it is very unfortunate. Sudiru and the family and Uganda yona tuenda kugira obusasi bwingi munonga. Inera januna. Mukama omugenza muhereze ekihumuro kirungi. Amagufa g'omugenzi nigorekwa akandi nindeeba aha nanye gahire gabo mugionga gali kukunkumuka.